So bano saawa yonna buli kye bakola bakwata ku bisubi. Ono mwana mulenzi ow'Embogo atudde wano olwaleero. Omanye ekyo twagala ne abantu bakitegeere. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali omu nga ali mu kalulu k'ekyaddondo ate mu kampeyini naye okuva lwe yawangula Kyaddondo ku bubaka bwa paalamenti n'ayalula. Kati olwaleero ensi yonna si Uganda, ensi yonna ejjudde Bakyagulanyi. Era yatuwadde olukusa n'agamba wonna w'oba oli bw'oba oyogera nsonga za NUP gwe Kyagulanyi. So kati wano sebe ensonga z'endiko nze Kyagulanyi. Era bw'okwata pulezidenti waffe n'obaako w'omutadde kato kyakisobola because kati NUP is that ideology eri mu bantu balowooza ku nsi nsuubize, abantu balowooza ku Uganda empya, New Uganda. Olaba bino byenkugambye ensonga zino etaano zirabye, values zaffe zirabye, ekyo kye bayita New Uganda. Uganda empya. Nti ogenda kulaba ku Uganda empya erimu bino. Ng'omuntu yeeyagalira mu nsi ye, so si kubeera muddu mu nsi yo. Ye Uganda empya. Ebibugagga tubisheyalinga, ebyobugagga byensiga tubisheyalinga. Gobadde okimanyi nti amafuta gatandikwa ddo okusiimwa wano basajja bagagga wala. Nolina gamba amafuta gange. So eyo ye New Uganda. Twebaza presidenti waffe. Kale, wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuza ko nti osiibye otya? Afunye okusomozebwa okw'enjawulo, ofiiriddwa olwazizza, kusaasidde. Yasootuka ku buwanguzi nkiyozaayoza. Nyina Katumba Faisal, munnabyabufuzi, munnabyanfuna, musomesa, munnakatemba. Faisal buuza abantu. Omulabi waffe nkulamusizaako, webale nnyo webalire ddala okugoberera. Mukutu guno tugwagala ennyo kubanga tutegeererako ebintu bingi ebituzimba ebitutwala mu maaso. Notegeera ebigenda mu maaso mu nsi, buli lw'otambula n'okumanya oba muntu. Naye buli lw'okkiriza bakutegeerere oba olina ekikubulako. Erinnya lyange nze Katumba Faisal Ssendi. Ssendi nalyo liryo? Lyange kuba lyerisinza ndowooza n'amaanyi. Yadde ku ndagamuntu teririiko. Naye bw'ogamba nti Ssendi omuntu amutegeera mangu. Yes, so naawe nkwebaza sebo webale nnyo webalire ddala okunkyazaako wano olunaku olwaleero. Emisomo gikulike? Emisomo nagimaliriza era nammwe mwebale kunsabira. Kati ndi level kwendi kati ate endala si eriko obadde osinga okuntegeerera. Kuba kati neyongeddeko banyongeddeko omutindo. Bakiyita value addition. Yes. Kuba ndaba political and constitutional history of Uganda, philosophy of national unity platform, art of public communication, pathways of political change, in bracket 1. Leadership with action, governance, and civil liberties. Yes. David Lewis Lubongo ya Secretary General Kyagulanyi Ssentamu Robert President. Kati yo package nene. Toyinza kubanga yonna endi wano n'olowooza nti nasigadde kyekimu. Kati ndi muntu eyebuuzibwako. Nnyo. Yebuuzibwako ku byafaayo ne ssemateeka wa Uganda. Olwaleero omuntu nga tomanyi Uganda gye yava. Uganda yajja etyebeerewo. Oba ojja kulwawo okutegeera ebintu bino. Kyobalaba nti abantu abamu agenda n'asinduukirirwa emmeeme nga boogedde ku Buganda. Yes. N'atatemanya nti no Buganda okubaawo kwa Uganda yali Buganda. Kyera kyova olaba Buganda yasooka okufuna independence. Uganda nesooka efuna independence. So historical background y'eggwanga lino bw'oba togimanyi kijja kubeerera kizibu nnyo n'okutegeera abantu bano engeri gye batubuzaabuzaamu. So constitutional history, political history ya Uganda kigambo kikulu nnyo era eyo package twagifunye mu bujjuvu ne tutegeera ebintu bino bize bitambula bito okuviira ddala kuba kyeruppe okujja wano. Yes. Waliwo wano leadership with action.
leadership with action kwegamba bobanga noleetawo enkyukakyuka mu ggwanga toyogera bwogezi. Enkyukakyuka si kwogera, enkyukakyuka kola. Yes, enkyukakyuka kukola. Sisigamba nti odde wali oyogere ofuwete oluzungu oteeketeeke press conferences. Kola, kukola. Struggle kitegeeza daba nono struggle batolide struggle mwali mu struggle nalonye mmere nga ayagala kukyakulya kyambisana agenda mu seyi wa struggle ne kati fetwogera ku struggle ya kukyusa buyinza jako Museveni. Museveni yatuwa ekyokulabirako mu gy'ekinaana bwe yafuna obutakkaanya bwe yafunamu okugamba naye kigenze maaso sikyagadde akalulu kano kabaddemu okubbira yadde tebabba ye babba semwogerera ye yabiteekamu engato n'agenda mu nsiko. Abantu ne bafa emitwalo n'emitwalo oba kitegedde. So ekyo kye bayita struggle. Action kyekyo kitegeeza action. Kakati gwe tujja kuddabuzaawo gambe mbwa Museveni munnange kakati nze wano wondabira wano ndi mu nsiko. Yes, ensiko ya kakati si eri muzima tunonye wali ekibira tukwate emmundu. Kati okusinga kozesa bwongo buulira abantu ekigenda mu maaso babuulire nti ekituufu kyali badde bwe kiti yadde kino kyekiriwo naye ekituufu kyekino era ng'ekigendererwa gavumenti kulaba nti evaako. So nyinawe ndaba wano the art of public communication. Ebbanga lyomalanga oyogera naye omuntu n'agamba oyo agamba ki oba olina ekikubulako mu communication. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okuwulira n'okuwulirizibwa. Waliwo kubanga oyogera naye ng'oleekaanira bantu bagamba aveeyo bagamba abadde kyoyo kati ati oyo omuntu okubanga osobola okusimba ensonga mu luzungu tukiyita articulation of issues. Noba ng'osobola okulambika ensonga abadde takuwagira n'akuwuliriza gye biggwera ng'awulidde ensonga n'agamba naye waayi kasajja kalina ensonga wadde tetukkaanya naye n'atandika okunoonyereza ku byoyogera era ekivaamu ng'agamba naye tubadde twawubisibwa kubanga tudiiringa ne omusajja by the way Museveni y'omu ku basajja abasinga President Museveni y'omu ku bantu abasinga mu ndooza mu Africa wano okutegeera ebyobufuzi. Era ayingira ebyobufuzi n'ogaana omusoma then tosobola mulwanyisa tosobola mujjako kati fe tubadde eri nga batubangola ntegeera omusajja ono okay ekisinga omumalamu amaanyi kino ekimu ku byo kubangula abantu kubabuusa ekyo kimumaliramu ddala amaanyi kubanga amaanyi gali mu bantu yadde yagawamba n'ageza kati okubabuusa nti bannange amaanyi galina tusobola okuligaininga amaanyi ago. President yatusibiridde ekigambo each one teach one. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Each one buli omu teach one somesaayo omu oba kitegedde nate kakati nze wano oba nsomesa bameka because bayitirivu oba kitegedde kati abantu bagende nga bategeera si bino byakugamba nti ate tugende tukwate emmundu ebyo biri primitive enkola eri primitive nnyo era we wali woolabye pathways to political change era banenda kubuuza pathways to political change in bracket 1 simanyi lwaki that is level 1 level 1 gye twabaddeko kati amakubo mangi agakyusa gavumenti kati tuli mu class eri eya NUP exactly era gye batubangulidde nti bannayuganda mubabuuliro manyi munnayuganda agenda naddawo n'agaana kati essuubi ffe lyatuggwamu nze n'okulonda sikyalonda ngate oba ne bwe tulonda olonda X ne balangirira Y ne mugenda mu campaigns ne zibanga lutalo mundu ne zivaayo tiyagas akalulu kantama nga yalowooza mbu akaluluko kanowulira n'olinga agamba katulinde 226 kugamba nga ye yasibira ku ensonga emu gy'amanyi yekyusa ki yekyusa obuyinza naye nga bino tubirabye abantu bennyini bannansi basobola okugamba nti mukulu gundi sebo kyokulembeddeko kimala kati tuviire
eryo kkubo abantu benyini bannansi webali nnyo nga temuli yadde omusirikale n'omu ate n'abasirikale era bannansi naye tugamba abana abantu bano boolaba oli atunda ennyaanya wa boodabooda musisi wa capati ne bagaa nti no agende waliwo ku mbeera y'ekayunga kati sikafu eyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo so bannansi okubanga bakitegeera naye ekyo kiva kuki kwagala nsi yo n'otegeera nti embeera ebintu engeri gye bitambulamu si nnungi abasirikale bennyini basobola okugamba nti bagiyita military coup kuwamba buyinza kubanga nabo bambi basula bubi balya bubi bambala bubi yes natuka eri eno ye barracks ensambya police barracks ng'embeera ogiraba sino tukayo n'ogamba abantu nkulaga nti banaffe abali mu barracks abo because baana baffe baganda baffe mikwano gyaffe naye basula bubi balya bubi embeera gye babeeramu si nnungi so nabo basobola ate era bwetunira n'embeera abamu engeri gye bakuzibwamu engaba y'amayinja gano nayo teri fair mulimu abamu ng'enkuza yaabwe yamugirano akula ku speed ya iri akuzibwa ku speed ya iri abalala basigala ku ranka emu ate nga ya wansi so bingi ebiviirako abasirikale okugamba nti katuwamba obuyinza nga bibaddewo mu mawanga amalala eryo nalyo kkubo likwata buyinza okitegere likwata buyinza okyo bayita international intervention yes amawanga amalala ne gagamba naye waaye entambuza gy'otambuzaamu ekyo kisinziira yes kubanga tulina international conventions oba endagaano zetuteekako emikono ng'amawanga ag'enjawulo nti ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu tusubscribinga ne enzikiriza egamba nti abantu omuntu ayisibwe nga muntu kati bw'ogenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga bwe kiri wano amawanga bwe gabaamu ensi amalala gasobola okugamba nti nedda ssebo oyiseewo we waalikomye abantu battibwa abantu bawambibwa abantu basibibwa awatali kuwozesebwa n'ebirala ebiringa ebyo so amakubo ago gonna tugasomye nti kutegeeza munnayuganda nti nadda bw'oba olowooza ku kino nakino kisoboka kuba tulina bannaffe bangi nga bannayuganda naye nga bali bweru wa ggwanga kitegeeza okulabisa abantu bano ku bigenda mu maaso wano mu nsi oba oyambye struggle okugenda mu maaso so kyekimu ku bigendererwa bya so omuntu ayise mu National Unity Platform School of Leadership abawanjawulo n'atannaba kugendayo nze nebuuza nabwebuuza nga lwaki togendayo ddala nga lwaki togendayo kubanga omuntu nga tosomye mawulire ate n'oyagala okola omulimu gw'amawulire oba ogenda kwokya waffe tukiyita kwokya byogenda okukola bigenda kuba tebiriiyo because mu mawulire waliwo kye tuyita broadcast ethical code of conduct bekoke oba tobimanyi era oba togenda kusobola bw'oba toli musomesa tosobola kuyingira mu kibiina n'osomesa baana kuleka ng'ogenze basuula toli mulimi era tojja kusobola bya bulimi kakati oyagala kubeera mukulembeze ate tosomye bukulembeze bwe buzibu bwe tubadde nabwo wano mu Uganda yes nti omuntu agenda ku kifo kyonna kyagenzeeko naye nga bambi olulimbi olumutumiddwa tayinza kulusobola ekidomola ekimutikiddwa tayinza kituusa ne tuba nenya bwe tuba tumatemudda naye nga bambi mutuufu akomewo akole ki akomewo ayogere ki gye wamutuma ebigenda mu maaso okuleka okuteekako omukono n'afuna alaawo ensi yo omwezi ne gugwako ne mamuwa omusaala gwe naye nga n'ebigenda mu maaso bambi byateddeko omukono tabitegeera kuba kye mwamutuma kinene so NUP okuvaayo n'ettendekero lino ddaala erisookerwako okulaba nti obukulembeze mu ggwanga Uganda bukyuka mu ngeri esaanidde yali guest speaker yali mukulu Mugisha Muntu because oyo musirikale tumumanyi bulungi yada retired ategeera bulungi ebyobukulembeze era yatugamba yayogera mu kwogera kwe yagamba nti ffe mu kugenda mu nsiko bino bye bimu ku bintu bye twali tulowooza bye tugenda okukola kuba ffe tetwafuna budde bweteekateeka nga mwe bumufunye naye twagamba bwe tutuuka buti mu buyinza tugenda kusooka tusomesa abantu abakulembeze baffe babeere nga bamanyi ekyokukola naga naye oba
bava batya ku mulamwa era n'atendereza nnyo NUP mu buto bwayo naye n'ekubeera n'embava ezo eziteekawo ettendekero eryo era n'atukubiriza ffe ng'abaasoma bino bye tusomye tubiteeke mu nkola kitegedde kubanga pulezidenti waffe yatugamba yakola statement nti bino bye tubasomesezza tebirina makulu singa temwobisomese balala singa osigala nabyo mu mutwe tebirina makulu because kati Katumba maze okusoma abantikidde enfunye ebirabo n'ensirika tebirina kyebigasa naye bwe nvayo nenkulaga nti kino kiri kino kitegeeza kino kitegeeza kino then biba birina amakulu yes era nebaza mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe namaze nawangudde ssebo nga omuyizi asinze okola obulungi mubayizi ababadde ogenda kwongeza ku ddoboozi olw'ebidongo ebyo ebiyitawo mubayizi ababaddewo yes yegwe wasinze twatikiddwa abayizi 103 era nga abayizi 103 bano siffe twaweebwa ebifo ffekka twali bangi banafe abamu balemererwa ne bavaamu banafe abalala embeera nga bw'omanyi oli n'alemererwa tubateeka tusoma buli lwakubiri olwokusatu n'olwokuna okuva ku saawa 11 paka saawa 3 ezakawungeezi so bw'oba toyina ro ez'olweggulo ezakawungeezi kakati kiba kitegeeza oba toyina determination eyo oyinza okulemererwa mu mbeera emu oba endala oyinza okuba ova wala kasente okweteeka mu transport wewaawo tewabadde kusasula fees naye nga waliwo ebimu ebiyinza okukulemesa naye nesobola okumalako nga nze muyizi anywedde mu banne akendo ne bakuwa ekirabo president n'akwata ekirabo kino gwe kye kitegeeza kitono omwe kye kitegeeza ekirabo nga kiti kino okinoonya mu Eastern Central ogenda kijjawo because kyaze specifically kikyo kisoboleramu ebyokunywa era bandeetere wali ebyokunywa ssebo njagala nsooke nkikulage otegeere nti siri muntu wa bulijjo President Kyagulanyi kyeyakuwadde naŋŋamba nti kino kyokoze genda maaso ate okisomesa abalala era ensonga lwaki yes so njagala okubira omulanga bato bange bakulu bange tewaliwo stage kwoli nga tosobola genda kusoma teriiko oba oli mubaka wa parliament oba oli kansala oba oli chairman wa district oba oli nekolera jange kubanga batwawulamu emitendere 3 ate ngera gye giri mu nsi ogusooka ba foot soldiers batugerege nnyo yes informal sector gwa ali awo agamba nze saasoma waliwo munaffe gwe baatikidde era president yamujje nayo n'amwogerako nga yakoma mu P3 P3 ya graduates nafuna certificate ye so ba foot soldiers eyo category ye y'abantu gwali yayenyooma alowooza mbuno nze hana yenze nange nyinza okusoma osobola era oyinza ogamba naye nze kati n'oluzungu sirumanyi eyo class okusinga ba facilitators babasomesa mu Luganda olulimi lwe bategeera obulungi atwazudde exactly ase mwene UP yokka wabula buli muntu ayagaliza Uganda ebirungi buli muntu munankyukakyuka aweebwa omukisa n'akola ki then category ey'okubiri beba elected leaders abakulembeze abalonde omutendera gwonna gw'oliko okugambye okuva ku bwa MUP yes ojja otegeere ebintu bino then category ey'okusatu ba professionals abalina tebasoma ne babanguka oli musomesa oli munamawulire oli musawo oli munamateeka kati nze yo category mwe nabadde
Mwe kategori mwe nabadde. Kakati owangulireyo nti gwo sinze n'obanga teri omulala. So kirabo kino kya byafaayo era n'abaana bange nabagambye nti mwe musome nnyo ate struggle mujagale nnyo. Amwana omuleka ne yesalirawo. Nembalaga anti era kyenkulaga. Asomera mwe NRM gagone oliwe NUP. Bajja struggle tekitegeeza NUP. Aha. Era kyovola bankugambye guest speaker. Yabadde Mugisha Muntu wa NT. Yes. Era nkulaga nti ffe nga NUP tukolagana n'omuntu yenna okutuukira ddala ne ali mu NRM naye nga ayagala enkyukakyuka. Kuba gye bali. Yes. So wano the philosophy of the National Unity Platform. Ekyo kikulu nnyo okutegeera NUP kyeki. Betugamba National Unity Platform. Betugamba slogan yaffe nti people power. Our power. Our power. Kyeki. Lwaki NUP ekola bweti? Lwaki tekola bweti? Ensonga ziri ttaano NUP kweyimiridde ttaano. Lwaki ekola bweti? Exactly. Kati ekyo bwoba oli eno munnange osobola okuba oli mubaka wa parliament. Nenga tokimanyi. Era nga gwonika buwanisi nnyondo. Yeah. Naye nga tomanya nnyondo eno. Etegeeza ki? What does it mean? Yeah. Ezo n'ennyingo tuzisomye. Esooka ng'ate enkulu. People-centered government. Gavumenti y'abantu. NUP yo jana gavumenti y'abantu. Bino NRM byeyogerako obwogezi nti people, I mean power belongs to the people. Article 1. Yo yogerako njogere. NUP kwenyweredde. Ekyo kyonna kigenda mu maaso bantu. Be banaasalangawo ani alina okutukulembera. Era tukulembera atya. So si bantu kusalawo kino ate gwe n'okola ki? N'osalawo kiri. Oba kitegedde? Kitegeera. President n'otuuka n'okugamba nti nze siri servant wammwe. Si mubakama bange. Nze nkola byange. Kigambo kikulu nnyo ekyo. Kakati equality. Obwenkanya. Nsonga yakubiri. Equality. Tuli ku nsonga ettaano. Ettaano. Esooka nkugambe people-centered government. Eyokubiri equality. Olwaleero bwe bubeera byanjigiriza. Abantu babeere nga bafuna ebyenjigiriza quality education. Bonna mu bwenkanyi. Yes. Alabe byobulamu. Bonna tufune ebyobulamu bwenkanyi. Yes. Lwaki abantu abamu bwe balwala ne bwa ensiri ne bwemuluma. Bamutula India. Nogamba nti yali nnyo ennyonyi yagenze India nti yafunye ka sport wano nti bategeera obulamu bwe. Ebyo si bya bwenkanya. Naye ng'ate malwaliro ga gavumenti wano agagendamu abantu aba bulijjo. Era n'obwenkanya nayo tebuliiyo. Obupande oyinza obulaba waawo empeereza zaawo n'eddagala lya wano bwereere naye nga si bwereere. So obwenkanya obwo that is equality. Namba 3 bagiyita solidaristic economic development. So olugamba solidaristic or inclusive economic development. Enkulaakulana etalina gwereka bbali. Nti abantu ffenna tulina okuba nga tukulaakulanira wamu. Gavumenti ya NUP ejja n'enkola ey'okuba nti buli muntu akulaakulanyizibwa mu circles. Abantu tuli mu circles ez'enjawulo. Waliwo abalimi, waliwo abalunzi, waliwo abavubi, waliwo ababodaboda, waliwo abakola mu butale, waliwo kati abantu bakulaakulane nga bali buli muntu ekyo tuyita solidaristic or inclusive economic development. Inclusiveness eno gye twogerako nti tewaliwo gamba nti ate abakabira bweti be balina okukola emirimu bwegiti. Okitegeera? Then casual workers abakola abasigira emigugu eyo kabira bweti. Aba security inclusiveness. Oba omuntu aliko obulemu ku mubiri oba omuntu tuteeka okuba nga enkulaakulana ffenna. Yagamba nti enkulaakulana kukolera abantu ne baba tunda binyeebwa ku kkubo. Yes. So eyo nayo nsonga nkulu. Yeyokusatu. Eyokuna. Ensonga eyokuna. Nacho actually it is national security. National security. And international relations. Kakati waneeno munange ebyokwerinda by'eggwanga bya muntu. Olina gamba amagye gange
ebyokwerinda ebyeggwanga n'enkolagana y'ensi n'amawanga amalala olwaleero otunulira ssebe ebyokwerinda bya wano ye order from above waliwo above oyo above gwe twagala okugjawo above babeerenga bantu nga buli kyogenda okukola nga gwe ali mu byokwerinda okuuma bantu okuuma bamaama bo because abaana tebava bweru wa ggwanga abali mu bitongole ebyokwerinda baana baffe bakojja baffe naye bambi olwa order from above nolaba nti twagala tubeere nejje direbe kuba linnya bunya Uganda People's Defence Forces naye nga mu reality bwekiri anti katolero si bwekiri nga bwekiri nga ddala ejje ly'abantu era balyeyagaliramu then enkolagana n'amawanga amalala olwaleero tunulira abaana baffe ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'obula n'okukaaba amaziga abaana baffe rate kwe bafulumira eggwanga lino nga bagenda okubonaabona nolwekyo eggwanga lino terifaayo otunulira abaana baffe bangi abafiire bweru w'eggwanga ne bazza bifaananyi bambi oyo yafudde munoonyereza ani nnyini ye kani imagine waliwo omu gwe bankwasaako awo nange nenyina munamole gwe namukwasiza nalabye yina story gye yakoze bamugjamu ebyomunda mu eyebweru simanyi asobola okuddamu n'atereera so enkolagana eno ate era Uganda bwetunulira bano bannaffe abali mu buyinza abeewaŋŋamiza mu buyinza okunaawuza entalo banawuza entalo then bali amabanja okuva mu nsi endala kati eyo n'enkolagana gye tuwogerako nti NUP ejja n'enkolagana eya ddala ate nga jjukira point number 1 people centered government nti abantu benyinawo kye bayita debt audit nti amabanja gano agave bweru w'eggwanga galina okukolebwako audit gamba nti tuggyeyo sente zino za kukola ki era ne zikola ekyo okitegeera because abantu baba bamanyi ekigenda mu maaso NUP erese kyakumanyisa abantu nga tusomesa bino ku bwereere nti because ffenna abaasomye bino tetugenda mu bukulembeze si buli asoma nti osoma oboyogera omukulembeze naye okubanga omanyi omukulembeze kyalina okukola ekyo kigambo kikulu nnyo okitegedde then ensonga esembayo ya natural resources ebyobugagga natural resources and environmental protection nti ebyobugagga eby'omu ttaka n'obutonde bw'ensi gavumenti ya NUP ebiwa ekitiibwa otuuka otya okugamba amafuta gange sijja kuvaawo bagala kutwala amafuta go baddayo abantu tebalina kisa ekyo kizo tukyogera kale wakiri yalitendewaliddwa naga amafuta gaffe kale netumanya nti netweteeka mu ffe mafuta gaffe netulowooza yali ategeeza ffe kumba ayina bantu be bakolaki naye nabo ne yabasuula eri olaba obwanakyemalira buba bwanakyemalira bubeera that is selfishness omuntu nga you are so primitive kwegamba nga toyagala omanyi omuntu ali awo conservative nakalya bamita akaani ate oyo abeera sitakange kitegeera nga tayagalira ddala endowooza embeera ogiraba eri mu ggwanga buli kamu buli kantu baagala kabe kaabwe buli kantu emmwanyi badanso zifunamu nedda zijjeeno bwekyo nedda buli kimu kukigurabinga ettaka libaveeko ennyanja edde eno muffe sitakange so ffe ebyobugagga eby'omu ttaka nga NUP tumanyi nti by'abantu because a natural resource eba ya ggwanga natural resource mu kitundu mwesangibwa balina oweebwa enkizo naye ate wano si bwe kiri amafuta gasangiddwa oyima abe oyima basooka kufuna percentage oba okitegedde osange oyima nga ddala no beenyumiririza mu ekyo era ekyo mu NUP gyekiri decentralization eyo gyeri bantu okulaba nti abantu kyeki kyenagambye solidaristic development nti abantu bagenda kuwulirizibwa nti bagenda kuba nga bakulaakulanyizibwa mu bitundu byabwe gye bali si bino nti ofunye amafuta ate abantu basenguleyo basenguleyo bajjeeyo bateeke gyobateeka bakulaakulanyize gye bali nabo bawulire that sense of belonging wakati environmental protection ensonga nkulu obutonde bw'ensi waneene no gavumenti ekyamenya erikodi mu nsi yonna eyawano yes
mu kutyobola obutonde bw'ensi nze banzaala mu kitimba Butambala bwamuwanga Kivumbi yes kitange Allah yamutwala naye ennyumba yagizimba okuliraana ekibira n'olwekyo nze nalaba ku kye bayita ebibira kubanga ekibanja kya muzeeyi nga baluyita oluwanyi si luwanyi oluwenda ekibira we kikoma then ffe tutandikawo baluyita oluwenda nalaba ku luwenda nti kiri kibira ebibira byali ewaffe nga biyitirivu kati basimanya muyobozi kuba mitwe ani byonna byasaanyizibwako naye nze nga ndaba bwenti ng'emmotoka za gavumenti ziriko ennamba myufu nga ze zitwala embaawo nze yes nga si bannanyini ba kibira nti nze Museveni awambye wano nga ndi mu P3 awamba oli mu P3 nti omwana ali mu P3 oba ddala tolaba kigenda mu maaso because ebyo tebyabitandika 86 naye obwaze mu buyinza tugenda mu G9 awo 93 ndi mu senior 1 nyansoma Lukalu secondary school kati ambitegeera ngenda ndabya ddala emmotoka za gavumenti ne bateeda nga balese mashini ne zisala emiti paka lyakola ki bwetulina olwaleero entobazi zigenze Munnayuganda teri Munnayuganda alina busobozi buzimba mu ntobazi tebalina okusiba okutyobola entobazi tunulira amakampuni agazimbiddwamu nga tonna bakulowooza ku ebyo anti nga tonna bakulowooza kuona azimbye akayumba asulemu soka olowooze ku kkolero lyafuna certificate mbu era nema yatugamba twali ku media center awo nti abo bafuna certificate bakkiriza kakati lino lyeggwanga lyokka eno ye gavumenti yokka erina emanyi n'emitendera gy'ababbi nti oyo omubbi ayinza okuba nga mubbi eyabbye mu butali bugenderevu kakati kyekino nti waliwo n'okutyobola obutonde bw'ensi nga bwo bulongooseemu bakuwa ne certificate olongoose otatta n'obutonde bwaki obutonde bw'ensi busigala butonde bwa nsi certificate kijjaako nti tebugenda kutyobola kakati bulaba ng'omuntu akoze bwati nti people power our power zeze ensonga 5 people central government equality solidaristic economic development yes national security and international relations natural resources and environmental protection tugende wano governance and civil anenga nondoka ku governance and civil NUP erina values zetutakowa values kwe tutambulira nga NUP zali badenga guiding principles tinga tonakola kino sokolowooze ku values kotambulira kisokera ddala discipline mpisa era tubadde mu bbanguliro waneeno discipline of the highest order kyebayita propaganda yes kati nze nkugambye ekirabo kiikino omuyizi yasinze okutegeera kati tomatidde eki kati kireete omanyi kati mubuzibu bwammwe ng'omanyi nti omutwe omunene ogamba nti omuntu okuba n'obwongo alina okuba n'omutwe nga munene nnyo n'akatu akatono kabaamu obwongo so kati kana akalabo tolina dduuka gy'ogenda kajja tewali kano Faizo sina wenkijja musiramu sina wenkijja kino nga Bobi Wine akitunda akiguze anti kati kyenkulaga anti kati ekyo kiba kirala awulidde naye bwogambye ojja okole ki okubeku kati eno si nkubeko bukubi yali kuwadde bbaasa wake kati bbaasa senga yaweddewo dda kati kino n'omuzzukulu kati tokkirizibwa yadde okisongamu obusonzi oba oleesa obuzibu obanga pulezidenti ebifaananyi ngenda bikuwa ng'akinkwasa ebifaananyi byetaaga kati ogenda kijjawa era bw'okigula mu dduuka pulezidenti akikwasa obeere ng'okiguzeeyo era lwakusinga kusoma ekirabo tolina ogenda kijja ekyo kyenkugambye era bwekisanga nti ogenza okiguza awantu kulikologe era pulezidenti ayinza kikwasa
ate ne waba akikwasiriza ku nsonga ndala siza kusoma. So core values discipline. Ekyo kimu. Mpisa. By the way, mpisa kintu kigazi. Respecting hierarchy. Never foot soldier nabo bino babitegera basomesa. Omanya ina discipline nga foot soldier. Ate nga banga foot soldier muzibu nnyo wali kulimba otaba foot soldier. Kuba ye muntu asinga okuwa respect. Foot soldier. Nti ono principal, ono secretary general, ono comrade wange. Comradeship. Yes, anti kamu kubiraga discipline and respect to one another. Wale nesimu nomugamba comrade. Okitegedde. So discipline kigambo kikulu nnyo okuwuliriza ebiragiro commands. Kitegedde. Eyo na discipline. Okuuma ebiseera. It is discipline. Owe Katumba jangu oyogereko eri eggwanga. Senga ompise wano nenzija ku ssaawa 12 zaakawugera gayita ina mpisa oyo ne bw'omuyita muna yazaalawa. Oba kitegedde. Kati NUP eyo ye first core value discipline. Eyokubiri reliability. Reliability. Omuntu omanyi omuntu okubanga oli mwesi gosobola okwesigamirako omuntu Faisal we muyita ku show oyo Yesu waddirwa ajja kujja trust waseeyo tali mu bino nti omanyi tutuddeyo ne twegalaga omunne nagamba naise gundi nno ani ali ku show yo gundi bwajjanga era n'atajja reliability omuntu obutereseza ssente ze otegedde oyo ye yali ku box yo ayakalulu ayo muleke genda webake n'okwebaka oyo. Ekyokusatu integrity. Obuntu integrity kwegamba omuntu nti naye ekyo ddala gundi yakikoze naye ddala omusajja ono getubadde tulinamu essuubi nga ffe ab'egindi n'alya ssente ezo. That is integrity. Era no down ogana ye kino abantu banaalaba batya banaawulira batya nti nze nfunye baasa eya sente zino. So that is integrity. Kakati ne charge agiretere core value eyokusatu eyo yakusatu discipline reliability integrity endala inclusiveness. Yes. Jerebwe komyo wano. Olw'obukulu bwayo nti gwe tolina kuddaawo ogambe nti fe abaasoma. Kati nga fe abaasoma nze sibi toddaawo gwe neweteekamu omuvimbo ogwo. Ffe twasoma, ffe tulina ssente, ffe tuli bannakibuga muli bannakyalo. No. Ffenna. Era otuuka ku NUP newewuunya. President waffe nakwatako mu ngalo nakubongako babaka ba parliament tusharinga era bino kugamba mbu simanya mbusima foot soldier ajja mbaka parliament. No, that is propaganda. Kyagezaako gamba nti foot soldier atuula wano mbaka parliament ngali wano ne basharinga mbu foot soldier bwereba kusituza akatebe n'ogaana kadi toddamu jifu ate nga nkugambye ate foot soldier yagaba kadi banga foot soldier nabo bali bamu ko wagaba kadi no ekyo kifu banga waliwo timu y'omu motoka ekyo kifu anti kati ekyo kati ndozo oba otegedde this is a party ina national character gwenzo tokungamba mbu kadi bagigabira mu motoka. So inclusiveness kati nze nkubulira bibi ebyampeseza ne certificate kati njala Faisal tuduke tugende ku governance and civil liberties. Nenga wali kanzimaleyo nkugambye discipline, reliability, integrity, inclusiveness ne service or servant leadership. Izo jita service or servant leadership. Obuweereza. Yes. Ekisembero dali kikulu patriotism. Moyo gwa gwanga. Kati fezo ze core values kwa tutambulira. Sibya kwogera ko bwogezi. Sikwogera ko bwogezi. Kyekitu tutte tusome. Tugamba moyo gwa gwanga kitegeeza ki? Musomedde mwaka mulamba? Si mwaka. Tubaddeyo for over 4 months. Okusoma bwerere. Era oli bwava eri nagamba nti ekikulu bansabye tuition naye simulina abaalimba.
abalimba era kano kabonero akalaga nti NUP ngeze mu buyinza tusobola okusomesa bannayuganda ku bwereere kisoboka kati NUP ekulagizeeko yes products zizino ziraba gwenjagala ogenda naye mpulira onyonyola naye onanagiramu wali obutategeddemu ate omuyize yasinze ne bamuwa ekirabo wadde nze simatidde na kirabo ate nkwagadde era saagala omatire kuba si kikyo ompuliramu egule kaba era teekamu ekyokunywa nyo nako wali kati owulirire daddala bubi nane nedda si bubi mpulira ng'okyagadde naawe oyagala kwewandisa simatidde nakyo ku muyize yasinze sabali balimuwadde ebbaasa kati ebbaasa saalisobole nagireeta wano ye waligireseeroza tetwalizirwaniddemu okitegedde era bana njaga kufuna bukuumi and civil eyo nsonga nkulu governance tusomye structure of government government etuula ku masiga 3 executive kati ate nkwagadde ngenda kuwa omutwalo lwaki otandisizza executive okutandisa executive ngenda kuwa omutwalo saagala ogenda kuwa omutwalo ngenda kuwa tekati oyakaki oyinako ebiri naye ndi mugezi sebo nkugamba ekiri okumpi ogwo omutwalo ngukuwadde lwakutandisa executive tugende kubeera bakitubuuza ku masiga gana 3 siga ki eriyina okusooka omanyi nyinamu gundi amateeka mbadde nagasoma naye era bano nabano baluddewo okubuuka nasinze ntya bano gira gundi kumbi bagenda oleeta bino ze bino birala bibataddemu bimbadde simanyi bulungi nti lwaki tuwanika ekikooni naye bino ntwale mu civil liberties awo governance wasoma ebyenfuna ate n'abasajja bagamba oli musomesa wa economics somesa economics yemu ku subject esinga obuzibu erevu kati ate nze nagifuula kyangu sisobola somesa mwana kuva mu senior 5 n'agwa senior 6 economics waliwo omwala mukwano gwange w'empigi nga tukyaliko BS yaŋŋamba oyo omusajja nze nali sikimanyi nti oli musomesa wa economics kuba bamusomesa ndi muzibu nnyo okitegedde so government executive lwaki yenkulu nti yekulemberwa omuntu ng'amaze kuweebwa mandate y'abantu bantu bamulonze okitegedde president then netugenda ku legislature that is parliament amateeka gye gakolebwa kola mateeka okitegedde eyo kulemberwa speaker then netuvaawo netugenda ku judiciary esiga eddamuzi ero yeritaputa amateeka okitegedde kutawuluza ntalo generally amateeka agakolebwa wano baliyo nabagataputa era eyo kulemberwa chief justice kakati omuntu bino bintu bino birabange byokusaaga naye bw'oba tobimanyi toyinza kukulembera abantu notegeera role ya parliament ki emirimu gya parliament emikulu ki era bw'olonda omuntu parliament ekola ki okola amateeka okutematema ebyenfuna by'eggwanga kutematema keeki y'eggwanga that is allocation appropriation nti zino sente zikole kino zino zikole enguudo zino zikole eyo parliament ekola omulimu ogwa oversight obwakalondoozi nti banaye twagamba oluguudo lw'egintu twaluteeka mu budget naye lwange terujja okuyisa budget oba kitegeera ebyo byonna byonna kati omubaka wa parliament gwe bw'oba wamutuma naye ng'omunenya butaziika gayitaziika oyo setumuzaayo gayitabuuza bayitako ng'endabirwamu ziri waggulu ebyo si bwe bubonero bw'olina okulonderako mbaka parliament ebyabikolanga ye kwagalako ebyateekwa na buteekwa bikola bimukakatako bw'abanga ddala muntu waamu era waba tabikola oyo tasaanidde yadde n'okulondebwa naye nga si byo otunuulidde so ebintu by'alina okukola tubirabye ebikulu omubaka wa parliament si kugula ambulance nokulaba abaka ba parliament yes baba okikoze yes baba okikoze it's okay naye nga si gwe mulimu gwe era togumuvunaana tulaba za ambulance eziyita lwaki oyo waffe tewatugulira ambulance si mulimu gwe taweerera baana bw'aba akikoze aba ayambyeko buyambi oba okitegedde ebyo byonna tubibanguse nnyo sayidi eno then tugenda ku liberties freedom eddembe ly'obuntu human rights
nti eddembe ly'obuntu kyeki abantu abamu bagenda ne baddawo bambi ne balowooza nti ate munnange gavumenti ate munnaayo ejja kugaana okukola bweti waliwo eddembe ly'obuntu terigabwa gavumenti it's not granted by government no the mere fact nti oli muntu olina eddembe ery'obwebange etalina kukola ki kukugibwako obadde okimanyi nti waliwo kye tuyita civil rights olwo omuntu agenda nagwera ekigambo nti naye omuntu oyo tali civil civil kyali badde ndoza obubangufu obugunjufu kati waliwo ensi ekula ensi erimu abagunjufu waliwo ebintu ebyali badde bitakolebwa kati omuntu oteeka okuba nga obimanyi oli bwabikola n'omanya nti bano batukulembera naye si bagunjufu eddembe ly'obuntu waliwo eddembe mu human rights waliwo kye tuyita derogable rights eddembe nga lya muntu naye nga lisobola okugibwako right to life tugeze senga tuli mu nsi nga ekimu ku bibonerezo ebiyinza okuweebwa kalabba ate nga alikugyeko mu mateeka olw'emisango gyoba wakola okitegedde nti ekibonerezo bamusalidde gwaki baba bakugyeko eddembe eryo naye nga bayise na mu mateeka kitegeeza eryo eddembe lisobola okugibwako naye waliwo non-derogable rights ng'eryo eddembe oba ki teririna kuvaako tocha okutulugunyizibwa natuuka ku extent ebuuza lecturer wange ne mubuuza waliwo embeera yonna omuntu wayinza okutulugunyizibwa naye nga kikoleddwa mu mateeka yaŋŋamba haramu haramu tekikwongera ettaana ati haramu tekiriyo naye wano okutyoboola eddembe ly'obuntu okukuba abantu okutulugunya abantu be baana baliwo mweno gavumenti so NUP ejja n'abantu bebangudde nebino ebitusomesa tubisomesa abantu jjukira betugenda okukulembera kitegeeza okulembera omuntu nga n'enkulembera gy'olina omukulemberamu agikola ki si bino byakugaana abantu nojjawo political education olwokuba abantu bajja kutegeera yes nojjawo civic education bino twakula tubisoma naye otunuulira omwana nga tamanyi na national anthem nobuuza omwana coat of arm eriko kinaki nga tamanyi ebyo byonna twabisomanga omwana n'ategeera features eziri ku ssente ya Uganda namanya lwaki kuliko emmwanyi lwaki kuliko ensolo eno naye bino byonna abakulu bano babijjawo so mu governance and civil liberties omuntu okutegeera eddembe lye kuba NUP etugunjudde omanyi NUP ideology ya NUP the ideology tulina kye tuyita left wing parties ne right wing parties kati gwe omanyi nnyo ebyobufuzi omanyi nnyo politics international politics oyo omanyi nti ba democrats abo bakkiririza mu kino kati enzikiriza endowooza ya NUP because NUP fe tuli we are social democrats and it's a progressive party we believe in liberties we believe in freedom naye nongoseemu bwe tugamba nti no I have a right to speak oyina eddembe okwogera naye ate sikumala gwoge sikuvuma tovuma mulala ye discipline wali wayingirirawo nti oyina okwogera eddembe okwogera naye ate manya eriyo oyina ekkomo oba waliwo kye bayita defamation ojaawo oba okoze eki nti semateeka etuwa eddembe freedom to or right to assemble okuba enkuŋŋaana eryo ddembe lyaffe naye ate NUP nekulaga oba nebange kusomeseza nti naye ate waliyo etteeka erifuga enkuŋŋaana poma giwe ekitiibwa bweba egambye bweti kituukiriza condition eyo osobola okweyagalira mu ddembe lyo so eyo NUP nti egenda kukulembera abantu naye ngaebakulemberera mu kumanya ye certificate eyo so Faizo sagadde tutabule ensonga ya leero na nsonga yonna ndala beno etuuke ebirala mwanyi buli omu abyogeddeko kati ebyo byonna byonna era bannayuganda bambi tubasaasira naye ate tubagumya tubagumya buli kye balaba
omanye ebbwanga linaatera okuwona likusiiwa nnyo. Kati bano bali mu kaseera kaabwe ka njuba egolooba, bali mu kawungeezi kaabwe, buli kitegedde. So bano saawa yonna buli kye bakola bakwata ku bisubi. Ono mwana mulenzi ow'embogo atudde wano olwaleero, omanye ekyo twagala ne abantu bakitegeere. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali omu nga ali mu kalulu k'ekyaddondo ate mu kampeyini, naye okuva lwe yawangula Kyaddondo ku bubaka bwa paalamenti n'ayalula. Kati olwaleero ensi yonna, si Uganda, ensi yonna ejjudde Bakyagulanyi. Era yatuwadde olukusa n'agamba wonna w'oba oli bw'oba oyogera nsonga za NUP gwe Kyagulanyi. So kati wano sebe ensonga zendiko ze Kyagulanyi. Era bw'okwata pulezidenti waffe n'obaako w'omutadde kato kyakisobola, because kati NUP is that ideology eri mu bantu. Abantu balowooza ku nsi nsuubize, abantu balowooza ku Uganda empya, New Uganda. Olaba bino byenkugambye, ensonga zino etaano zirabye, values zaffe ozirabye, ekyo kye bayita New Uganda. Uganda empya, nti ogenda kulaba ku Uganda empya erimu bino, ng'omuntu yeeyagalira mu nsi ye, so si kubeera muddu mu nsi yo. Ye Uganda empya. Ebyobugagga tubisheyalinga, ebyobugagga byensiga tubisheyalinga. Gobadde okimanyi nti amafuta gatandikwa dda okusiimwa wano, basajja bagaggawala nolinagamba amafuta gange. So eyo ye New Uganda. Twebaza pulezidenti waffe olw'okutwagaliza. Kumaliza ku nsonga eyo. Njagala okwebaza obukulembeze bwa NUP okuviira ddala ku pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kabineti yonna, mukama waffe Secretary General, Leader of Opposition ne bakadde baffe bonna. Tukiragala wansi ku Fox Soldiers nti ebintu bino bye tusomye ffe twawera mu maaso ga pulezidenti waffe titugenda bisomesa era nga bwelagira era kyoliko dekera ndowooza nti ensonga eno gy'okoze naawe nkulu nnyo era abantu ali eyo gy'oli ng'owagira NUP oba nga obadde tunaba kusalawo akantu kano bwubanga alaba kategeere bulungi ka-internalizing oga nti NUP ngeze mbuyize egenda kukola bino. So nebaza nnyo NUP lwakino ate era nenkubira omulanga bakadde baffe mwenna muli eyo mujje busome. Okusoma tekusala, tosigala kyekimu, tosigala kyekimu, n'olwekyo mujje musome. Pate yaffe tugitegeere bulungi. Eyo gy'oba oli ojja kugyogerera nga ogyogerera authoritative, omanyi wa informed. Kibi nnyo okubanga tomanyi, kibi nnyo. Ate kyabulabe nnyo okulowooza nti omanyi nga tomanyi. Kuba oba ojja kuwukya waffe sitakuwukya tulwogera ebintu ebitakwatagana tugamba oyogeza kitegeera. So jangu osome ebintu bino kuba nsonga nkulu. Osobola okuba nga tolina kifo kya bukulembeze kyolimu, naye olw'okuba nti okumanya ebintu bino ate gwogenda osomesa omukulembeze. Wakati nze ndi kuliva ate esomesa n'omubaka wa paalamenti badde tamanyi nsonga eno lwaki awanika bwanisiti ekikonde. So naawe nkwebaza ssebo bali ddala nakutegeeza nti wendise nawe onjagalidde kama ndi muwulize ekimala kuba bino twabisomye ate kusomesa balala mu ngeri y'emu endala. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Katumba Faisal somesa n'amawulire ate n'amawulire yagasoma. N'amawulire ekimu ku bikya ndeetedduga nti kagire nga ngasitopingamu kuba ndi mu struggle kati gwe tali eri ku radio mbeerayo naye kati mbeerayo era nga omugenyi akyaziddwa tokyaza ate kati nkyaze kati gwe olina amawulire professional waliwo byotayogera oli endowooza yo n'ogisirikira nagenda okulanga eggwanga ligenda liyamba mu mbeera eyo. Tulina buli muntu okugatta ettofa ate okusomesa kwokyasomesa nnyo
obera mu kirasi ngeno ne kaaba atereve nyonye kaaba kubanga stroke toyinza gikola nga ate oyala oteko kuba mu namutwalo kunabye ekikomando tobanga oli musomesa wa ntoli ku payroll ya government oliwa private naye oteko kubanga okola nakyo okolaba okusomesa bakati batusomesa kawungeezi era mumaze ku mirimu ng'ojja ku NUP oli n'osanga bodaboda nga 15 abo ba bodaboda aze kusoma bakinze wali bagenze okusoma bakasitoma abalisi ab'essaawa ezo eziddako kiri kye yakozeeko kimala kati kataase eggwanga kubanga si ddungi kubanga fu muganda so tutaaga okuba nti tugira naye twagala okumya bannayuganda nti kikutte obudde tekigenda buta wabula kikuteeredde ddala kikuteeredde ddala waluli tubadde nga tutulumira abantu ba lubatu gundi ne gundi betulowolezaamu ki naye kati Kyagulanyi agamba akyotakoze teri agenda kikola gwe bwotuwulira nti omusolo gwe batadde ku bannayuganda gwe babirika bannayuganda munene gwotandikirwako kyonna kyoli ennyanya zo zolima eyo mu nnimiro gyoli gwotandikirwako kyokukirwanyisa kitegere naye kyakulabe nnyo okubanga omanye ekintu ate n'osirika kati olwaleero abantu abamu babadde bagenda ne baddaawo nti nze ebyo byabufuzi abo Katumba ba byabufuzi nze siri wa byabufuzi nnima mmwanyi zange bazitutte nazo ziraba nti zingi nabyo byabufuzi ebiwedde ebimu buli kintu kya byabufuzi bino byabufuzi esaati byabufuzi emmere gyolya byabufuzi because ebyobufuzi byebiditamininga obulamu bwo byebiditamininga ogenda kulyaki ogenda kwambala ki omwana wasoma atya kati gwe bwongamba nti wabivaamu obanga yava ku nsi fena tuli ba byabufuzi tweyanza Katumba Faisal ona obadde osinzira okubeera nga otulaba tukome wano olunaku olwaleero tunyonyose kiraasi tunyonyoka bye basomye zimu kwa values omanyi singa otawanya abaana byabufuzi kulumba ekibiina ky'ebyobufuzi ng'oyagalayo kaadi owangule nga tomanyi lwaki kyatandikawo tomanyi mulamwa gwakyo ekyo kyonoonye nnyo banna byabufuzi era kyonoonye nnyo ebibiina by'obufuzi tukome wano leero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera